Olwaliro Ham ategeeza nga basazeewo okuddamu okulwanira ettaka lye lino oluvannyuma lw'okunoonyereza kwabaddeko n'akizuula nga waliwo abamu ku bakulu mu kitongole kya BLB abagezaako okukozesa obwakabaka okumunyagako ettaka lye. Naye navuddeyo nga nsinziira kufumiitiriza n'ekizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa emmengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwakabaka bwa Buganda. Bino abyogeredde ku kitebe kya minisitule by'ettaka mu Kampala bw'abadde azze okwetaba mu nsisinkano ey'enjawulo n'abakulu okuva mu kitongole kya BLB. Ensisinkano eno etakkiriziddwamu bannamawulire yayitiddwa ab'akakiiko mu minisitule y'ettaka n'ekigendererwa eky'okwongera okwetegereza ensonga eno okuva mu njuyi zombi ng'ekitongole kya BLB kikiikiriddwa omwogezi waakyo Dennis Bugaya akkaatiriza ng'ettaka lino bwe yalifuna mu butuufu nga n'ebyapa byalina byamuwa minisitule y'eby'ettaka yennyini kyokka nti olw'obutaagaliza abakulu abamu baasalawo okwagala okulyeza n'ekigendererwa ekyokuliguza bamusigansimbi abagwira. Ebyapa byonna ajja wano ku minisitule wenyimiridde era mwenjogerera balikaayanira nga baagala liguza abayindi aba golf course. Omukulu Kigundu ne kampani ye ya Ham bakola ekyapa ekya freehold mu mwaka wa 2018 kye bayongera ne bakutula mu mwaka gwa 2019 ne 2020 ne bakuyetinga ebyapa ebirala. Ffe tugamba mu mateeka ga Uganda tewali kyapa kituula ku kyapa kirala, freehold tetuula ku mayiro. Mwami Ham abeerenga wa mazima, buli muntu ayitaawo ekigo alabawo yiika 140 oba 200 Mwami Ham ze yakozeeko ekyapa ekya freehold yawandiise okwewozaako okwe n'agamba nti ye ekyapa kye tekituula ku kya Kabaka, n'agamba ye kye kituula mu nnyanja. Kaakati twebuuza ye ennyanja bagikolako ebyapa. Omwogezi wa BLB Dennis Bugaya akalambidde ng'ettaka eri bwe liri ery'obwakabaka era nti ebyapa byonna ebikakasa obutuufu bw'ensonga eno babiina. Ettaka lye twogerako ekitundu ekimu we watudde ekkomera, ekitundu ekirala we watudde Mirembe Villas, ekitundu ekirala we watudde Serena Kigo, waliwo n'ekitundu ekirala ewatali development, naye ebyapa byonna obwakabaka bubirina. Hamu era atiisatiisizza okuba abakulu abo bayogerako ssekinoomu mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ng'abantu era nti si mwetegefu kusirikira nsonga nga zino, n'asaba ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuvaayo okunoonyereza ku bantu bano baalumiriza. Kyonna kyonna ekikolebwa bano abantu wammanga Reema, Bashiru Kizito, Kaboggoza ne Dennis Bugaya kivumaganya Abaganda ffenna. Tuli tumanyi bye tukola, tugoberera ebiragiro n'emitendera gy'abakama baffe, tugoberera poliisi z'obwakabaka, n'olwekyo waddembe okukola ki okugenda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.